sitidde kufa oba banzita banziti naye amazima ngenda kubeera nga ng'ogera. Sheikh Shitty mukambwe okusinziira ku bugenda maaso mu ggwanga Uganda yavuddeyo n'agamba nti abasajja bano tebatwagala mu katambi ke yakoze. Wabuuza Mwanga Kivumbi aliwa, abantu bangi bawambiddwa okusinziira ku bigambo bya Sheikh Shitty. Waliwo awo ne Sheikh bwe bazeemu ne bakwata ensonga za ADF. Manyi waagi bigenda okubeera nga bikoma, ngenda kuzannyira akatambi ka Sheikh Shitty maaso awo nga kansamaze okubeera nti akubuuzaako nsonga nnyingi nnyo tugenda kubeera nga tuzogerako olunaku olwaleero. Nammere yakiguddeko omukyala e Masaka awo. Ensonga zino ze batambuza wamu ne Honorable Balaam zagenza okubeera nti ate bazimuteeka mu nsonga za mmwanyi. Ssente bwe bazireeta bo bagamba mbu ate Nammere ayina engeri gye yaziyingiramu n'azivuvuba. Nammere yatuuse okubeera nti yeewozaako naye ng'omukyala ne bbaawe bamukutte mu bulago bamugamba ku luno naawe Balaam agendeko naawe tujja kukutwala. Badde bamuwaayiriza era yavudde n'aba ng'akola statement zaleetedde abantu okubeera nti ate beemulugunya. Sayidi emu egamba Nammere jju, endala egamba omukazi muleka ayogere, lega Balaam lwaki ovuvuba omukazi. Nakati ambeera kujja kubanga nkabazannyira. Bwe tunaavaawo tugendeko e Kayunga. Kayunga okuva Akalanga we yafa mbw abantu badde bafunye kalembeegeza naye muganda wa Kalangwa muzimu gugenda ne gumulinnya n'akola effujjo n'embwa ne yeesigama ennyama era mbw ayambalira ddala nga Kalangwa. Agustin mbw'ali eyo kakati bw'oli waaba yali abba ettaka ono avuguyavugwa afukula bufukuzi afukula ettaka ly'abantu. Awo wonna kanso ye mukugu yalina information yasinga ku nsonga ezo bawo ne kanso matovu ne tuba nga twogera ebigambo bebaza nnyo abatwagala era sheeno yammwe wetuba tusobezaamu oba oba tokanyiza naffe sindika message tugamba kanso wano na wano tuleme kubeera nti ate tuvuma tukola ki wano tuzze kuyiga sheeno ofunamu nange nfunamu era ngenda okuleeta ano kanso ng'ensonga amaze okubeera nti azinoonyerezaako nnyo tugenda okuzoogerako nga information yennyini gusanye okubeera nga ofuna. Kanso, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi zaako. Abakedde okugenda okulabika nga mulonda abakulembeze bammwe ab'oku byalo bakya persons LC1 nammwe mbaagalizaako olw'okutambula obulungi. Babuloka kye beekoze. Mulonda abo n'ab'ensonga mbabuulira twafuna abamaze dde okulonda mutubuulire mwaloozaani ng'owalooza agenda kuyamba. Waliyo abaana waliwo abeesimbyewo ng'ekinyumu nga mazima omulaba nedda. Omanyi LC1 kooti ekooti era erina emisango gy'emala. Kati omanya gw'olonda olonda mulamuzi ku kyalo kyo ate olonda mukulembeze kuki ebyo ebibiri gw'ogenda okulonda bimutunulemu abatannalonda abamaze okulonda Mungu bwagezi abawangudde ate awangudde fuba bano b'owangudde terufuuka lutalo paka. Lwaki waliyo n'esimbako? Nze wange wenva chairman abaddeko yavuganyiza n'abadde vice we naye wiiki zino eziwedde babadde kabwanango teryabuuza muki teryabuuza munne kati bwe kaggwa n'abawangudde mukwatagane ekitundu kitambule. Bingi ebitambudde embadde njagala bingi nnyo amenu njibawadde omanyi sooka bawa mu menu nebayisayisaamu njagala osooka bawo namba y'essimu abantu bonna abalina ensonga z'ettaka kuba babulooka ogenda kulwanagana n'ababulooka bano beesimbyewo bawangudde akalulu babulooka bangi bazze kati amateeka gagenda lwanagana n'ebyabufuzi naye mbadde nti abantu okwewala embeera bwe tulaga kati ndowooza tutandike nnyo okudda ku sayidi y'amateeka bwe tujja okuyambibwa. Lwaki luli bakyamaani bafunye omukisa ogukola obuvuyo lwakuba nti mmwe abalina obbeeyambisa temumanyi mulina bbeeyambisa muki. Kyamaani weero si wano wandi mweyambisiza kufuna information ekwatagana ku ttaka kye tuyita due diligence ng'onoonyereza. Ngenzeko kwero si nembuuza wano waani ne baŋŋamba waagundi bo kye bamanyi nembuuza ne neighbor bwe liba nga eryo ttaka tugeze lya ndagaano bwe liba nti ttaka lya kyapa custodian w'ettaka irandizi nagenze mu landizi nenkola saaki nenzuula nti ttaka lino lya Ssewanyana teririiko encumbrance ne ku ground nentuuka era baŋŋamba nawo lirye so nengenda mu buguzi. Kati bwogenda mu buguzi nze ŋŋamba endagaano both sides
whether ya kibanja oba ya ttaka yandibadde ofuna munnamateeka nakolera endagaano eyo chairman ono n'abeera kuba baddewo n'ajulira kuba tolina looya agenda kujja ate akole mu kifo ekyo kyekimu endagaano bbiri kati ojja kuba chairman waba badde mufere obufere bwo obuwonye ate omulundi gumu nga n'endagaano gy'ofunye yeeyo gy'okuteeka mu mateeka etambule butambuzi oleme kutuuka n'ekirala endagaano ya looya yanjawulo ya chairman w'ekyalo yawandiika Sewanyana aguzizza Kisitu futi 5 emmanga waliyo Kalimu wansi bukiikakkono waliyo gundi atunze ababaddewo kati bafuna letterhead nga kuliko Kisambira LC1 kakati n'amaana akugamba nti tuwe 10% yaffe wano naye ng'endagaano gyakuwadde ya Luganda ekikukozesa endagaano nti wegirinnya ofuna evidence gy'oli presentinga mu mateeka singa mufuna obutakkaanya kati ate ofunye kuba bakyama namwe muli mu kulonda aba senior 2 abamu ba P7 aba ba nala byabayaaya agwekawe kati abayayi bakuta abantu babe bana abadde kati okutte owa P2 akolera endagaano gy'olitwala mu mateeka w'omulamuzi owa diguli asinzira kwa kuwa obwenkanya ebyaddala kati mu biwandiikawo abantu beegendeze nnyo ndoza abantu mwetanira okukozesa bannamateeka si babbeeyi nnyo nga bwe bakiteemye ffe tubadde tubatya naye nga gye biggwera muggwera mu mateeka nga era bannamateeka g'olina okukozesa so nze ngamba otandika naye mu ntandiko wano akolera ekiwandiiko kibe nga ye woonookitera mu kkooti kisitandinga chairman ono ajja kuteereko buteezi muki mukono asayininge kuba baddewo era bwe banaamuyita okubujuzi kwa bwe tutuuka mu kooti bano abajulizi abaaliwo era bwe tubayita n'endagaano z'abakyeme nabo babeera kuba baddewo ate chairman wabanga yabaddewo omanya amaanyi g'oba nago kati ate n'ekirala bw'aba abaddewo n'ajulira kuba baddewo nti nga looya yakoledde endagaano nno kijja namutiisa okuleeta omuntu omulala amweyimirire naye namba yange eri 0705 51 63 19 ku nsonga za ttaka okusinga waliwo nakano kankayisizewo ddala lumu ate tunaabeera omaye tutandika n'amaanyi bantu baffe abaana banaatera okumaliriza okusoma ku nnaku olina tuyamba oyo atalina twagala oyo amanyi okubeera nga oli mu mbeera mbi kyekitegeeza sofa tulina abaana betuli mu kuyamba ku lwakuba kati twali twasalawo kukitambuzanga ffe naye tugenda okuba tulina mikwano gyaffe betuli nammwe musobola okuyambako kuba kati tukyayinayo amabanja mu tetunnamalayo ate nga kyemmanyi omwezi guno ogutandika abaana bagenda kukola bibuuzo bawummule obutasukka 12 bagamba eyeweeza omumba awulira nga akasente ako tekakuluma osobola okuyamba ku mulala osobola enambo gyajje bawa eyo tuyamba oyo ali mu bwetaavu twagala oyo amanyi okubeera nga toyina kyekitegeeza nga toyina amuwadde nga oyina abaana balina okusoma oyina ebyeta naye nga tewali gyogenda kujja n'olowooza kubba naye osanga omuntu alinawo $5,000,000 yesizizo naye at least munayamba oyo atalina akatakuluma ku mutima gwo oyamba ono tumanya ku 0701 771503 ngambe 0701 771503 kanso abingi bitambula mu ggwanga Uganda sookere wa Namere tutandikire wa Sheikh Kiti yagamba tatya kufa ire bamutta jesu oba omusoose y'obusoose obubaka buno babuweereza babumanyi ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne baba bakutte mukwate oba afudde abafamire tewabaavaayo n'agamba ate kino taata waffe kino musirikire gye muli n'akiddamu tewabaakola ki tewabavaayo Sheikh Kiti oyo ababeera e Katooke Kawempe Katooke ne wava ono omwana eyakaaba musente zange baziridde Chairman Kaweesa yagenda nga yeeyita komanda zimabiki komanda 00 yakomyewo ku bwa chairman
naye atukoze bubi yakomyewo ku bwa chairman naye kyakoze kye bayita okwejeguula yejegudde tosobola kujja ng'ekirooto kyo ky'okaabira naye bulijjo bw'atyo ekirooto kye yali akaabira kyakuba mu andi ye bulijjo bw'atyo mutemya lwa liiso nti kati ate ekirooto nakivuunudde kiŋŋamba etusiwa naluli yakola bw'atyo bamukuba n'akomawo bw'atyo kaweesa yejjemu ebintu Sheikh Shitty chairman waffe yali kaweesa era nga wamama ggolola abasinga mumanyi ggolola kati wamama ggolola kati wansi awo waliwo essomero yali asomesaako kati nga asomesa musajja wate embeera yali mbi naye mukama katonda alla muno wataliira paani n'amuyamba n'ayimuka naye ali musomesa bulungi wa ddiini era ng'agira bwati n'ali akawunga ke ng'alina akagaali ke omusajja avudde wala kyova olaba kati era muyirimuze bino byonna byogera tatya muyirimuze alina wagambira nti mukama alabika gy'abajje kumpi naye nze gyanzijje tanzizangayo alina nakano kwagamba nako wentula nyama webeerwazi kandwala olw'okulya abawoza ng'ogeze okutunona buli munabufuna muusi omusajja ebyaddala yali munaku naye mukama katonda n'amusaasira kati watunda ndowooza embeera eno yonna yemuleeta tugende maaso ebigambo bye bwe yadde abyogera ekisooka wadde omulaba nga biva ku mutima naye kati buli lwojja okwogera n'oyogeza emotions olumu osobola okutabula ensonga kati ebigambo byadde ayogera bituufu ngenda bitemamu binabye nga bituufu ekisooka bwe yayogeredde ku basiraamu abafudde naye nga tetufunye nyinyonnyola ntuufu ku ngeri gye bajja bakubwa amasasi yadde okumanya nti yakola omusango yoono awo yabadde mutuufu bo battibwa naye nga tetufuna kwanukulwa tolaba ku biseera bya Kayihura abasiraamu bakwatibwawo simayatagujja ku mulembe gwa Kayihura abasiraamu baali harassed nnyo ekigenze ewala era bw'oba ojjukira ku mulembe gwa Kayihura ye yeeziranga bwezizi nti wali baseewo omuntu ng'abuuza mizikiti ki egiri okumpi awo agamba mbuki emizikiti egikoze kitya kati ye mwami Kayihura teyatawaananga ng'olulira nti basse omuntu ng'abuuza bw'ovaawo nti muzikiti ki egiri okumpi awo seeka kya asomera awo waliwo gwa ddiniyo gwa gundi ng'agamba balinde ku swala ye yajja yakiikanga bukisi muzikiti ng'akwata imaamu omwaziinyi ne layini esooka mu maaso nga bbiri ng'azikuba munda bujulizi tewali nga babasiba kati ye Kayihura ye yabonyaabonya obusiraamu alinga bwe baali bamutuma obujulizi bwaliwo bwe batta Kaweesi oli omupoliisi abamukuba baali bamasasi bammundu yajja ne bayoola ne bakwata abasiraamu awo naye aba bakwata n'alengera omukyala we kyakasooli nga yeebikidde naye n'amukwata n'agamba n'oyo ayinza okuba y'omu kubatta era omukyala yagamba naye buli omu yatta Kaweesi business meeting anganako nze nekyasinga okunyuma oba ku Kirumira oba Kaweesi bwe baleetera obukookolo ne bamuteeka ku buli poliisi mbw alabe ku muntu ono obunankani nga tekategeerekeka so kati ku mulembe gwa Kayihura ye yalina mission ye kati kyali kitegeerekeka kati obwo obulumi bw'oba afiirwa omuntu omulayini eyo bw'abwogeza omutegeera kyayogeza bulumi naye ate bw'amala najja n'atabulamu kati ebigambo byo bye sakkaanyiza nabyo bano abasajja babi tebatwagala nti ebyo byonna biyinza okuba nga bituufu waba alina information yaabyo naye alina bwe yagambidde nti buli musiraamu ali eyo ng'awagira enaare seeka oba ani ng'owagira gavumenti eno eriko ng'akwewuunya n'amaani agamba nkulamusizza kakati tewalibaawo seeka kiti mukwano gwange tewagenda kubaawo gavumenti erijja ng'abantu bonna gye bawagira yensonga lwaki walaba e Libya Gaddafi mbwannakyemalira bwe yakolera buli kirungi omukulembeze kyandikoledde ensi ye nga ffe tugamba omukulembeze bw'atyo n'abeera awo tulina nsonga lwaki tumuvuganya naye yali alina abamuvuganya nga bagamba byonna obitukoledde kati vaako abamulima empindi oluddeko kati buli gavumenti tewalibaawo mu bukulembeze bwetalibaako batakkaanya nabo nabakkaanya nabo so ate ekirala tewalibaawo olunaku ng'abantu ebintu babiraba mu ndaba etya emu ye seeka kiti musiraamu ebyafaayo obusiraamu abimanyi
nabbi bamuzaala Makka naye abasinga okumuwakanya ng'aleese obusiraamu ate baali b'e Makka. Omuzira taba muzira waabwe yenkola gye bakola. Be basinga omuwakanya naye nga Makka ye waabwe n'agenda e Madiina ate bali ne bamwaniriza nnyo n'asooka atadde e Makka. Kati abantu tebategeera mu budde bwe butya bwe bumu. Kati ate ffe mu busiraamu tukimanyiseka kiti asomesa nnyo tawhidi. Tawhidi kiki? Tawhidi kwawula Katonda n'ekintu ekirala n'okumutegeera mu bwomu bwo. Naye baba ennaku zino abadde amubuulira. Ekintu ekyo akinnyonnyola nnyo kati simanyi wano. Anti agira n'atomera. Settlements zino ze yakoze obwedda atuuka ne yeerabira nti agera ebyo byonna bye tuyitamu ye Katonda. Kati for example okufa akusalawo ali omu enfa gy'ofudde naki Katonda yabitusalirawo. Naye Sekakiti bwe yabadde kati ku kyabakulembeze bano be tulina Katonda yatuwa abakulembeze ebyaddala. Ffe obusiraamu kye bugamba era butukubiriza kubagondera. Butukubiriza olumala okutya Katonda n'omubaka we butukubiriza kuddako okugondera baki bakulembeze. Bwe tumala okugondera abakulembeze naye ate mu busiraamu bwennyini Allah yatugamba bwe tuneeyisa obubi agenda tugezesa n'endwadde ez'olukunvuba nga bw'olengera siriimu n'ebirala kookolo oyo ate agenda kutugezesa n'abakulembeze ababi. Kati tudde nga tuvudde gavumenti bwetuyisa enneeyisa y'abasiraamu yeetegereza seeka yeeyo obusiraamu gye busomesa. Nina omukyala ogenda makula musiraamu oyo mukyala nga yeejeeguula yabadde alina mu kuteekateeka kinankani kiyumba ky'abamalaaya ng'ogenda ne weesikirayoko bayingiremu n'abasajja baddomo beegatte beesikirayoko. Kakati ate gundi we yamugambyeko ba mukazi wati Kuluthumu yavumya oli n'embwa ne yeesigamu ennyama ne Kuluthumu n'agamba noddamu okukola ebintu ebyo ngenda kukulagako. Kakati enneeyisa eyo eri mu basiraamu abamu kati nga n'okuttibwa kw'abanasiraamu abattibwa ojja kwekanga nga abaali bababega ate era baali basiraamu ebyaddala kubeera be babali okumpi. Abamu abazze bakwatibwa babadde bakolako fayiro enfu babadde abamu basiraamu. Kati Katonda yatugamba bwe tuneeyisa obubi Allah ekitusuubiza ajja tugezesa n'endwadde enkambwe era tuzirabyeko gundi siriimu kansa n'abakulembeze ababi. Tuyinza okuba naffe mu kweyisa obubi Katonda nga tugezesa n'abakulembeze bano bayo tuyise batuyita naki kati ye munna tawhidi kati eyo statement si yadde afulumya naye kati yadde emotion wekanga ebigambo bizze bwe bityo. Kati ayina layini ze yaleese nga ntuufu ng'omuntu ng'olumwa naye n'ekirala omukulembeze kati Sekakiti kwali mukulembeze ate bamugoberera bangi. Abantu bano yandibayizi kati nalabye ababuukidde abagamba Seeka kyayogedde kituufu era batandise bapositinga buli wamu. Be bamu lwaleeta statement gye bataagala ne bamuvuma kumagala wakira bakye bakola ne bamuvuma abaana ne bamukwata omwana ne bamutuuza ku ngulube bamuvuma nga Seekakiti ali kumbiza agikutteko amatu bw'ati Sheeka omulamba bamuvuma ne batandika twakusondera emmotoka twakola biki n'ebirala. Naye Seekakiti mu gavumenti eno eyina ebi byekoze bingi naye nga bwemugambye mu busiraamu atulondera abakulembeze oyagala oba tuyagala yaani baga teri mukulembeze ataviiri Katonda. Katonda kati ekyo ng'okimaze obulumi bwe buli era waliwo obutali bwenkanya bwe nkugambye ku Kayihura bwe yakola ennyo ku busiraamu era ebyo byonna ebisinga byali mu ligimu yaani yatuleetera okulowooza nti basiraamu yali akizimbye basiraamu be batemu batujju bo mu lwe zaakuba ku CPS ne lwe zaakuba ku kisaawe abantu nga balaba omupiira era Kayihura yadduka misinde kuyola baki basiraamu kasaakulaba n'ekirimu obudde nga butambula tutandise okulaba ku bujulizi nga abamu abaapulaninga ebintu tekuli musiraamu naki naye ayina be yayonoonera olaba twafuna Jeno Mulamba nga Jeno yapulantinga bomu naye Kayihura be yattira obulamu yayonoonera obulamu bangi. Omusajja gwe baakuba amasasi wano sayidi zeeno gundi omusajja Seeka oyo bwe baatuuka bamuseera mukuba amasasi nga abaana be balaba
kati ebyo byonna babikola ku biseera bya Kayihura nga IGP era bayithawo amateeka gano singa gaali gakola omuntu yandibadde nga musibe olwaleero yandibadde Kayihura yandibadde musibe nga tannalengeza yadde bamusibako kyova olaba akaseera katono ne bamala ne bamuta kyova olaba kiruma bw'olaba Besigye nga tomulina gw'omubalako nti obulamu bwa gundi bwakyuka oba bwayonooneka ku lwoyo ng'ali mu kkomera emyaka 2 nti tuteebereza yali ayina gw'ayinza okutta ali mu kkomera kati myaka emeka? myaka 2 Balukwago ng'obulamu bwe ali mu obulamu bugonze sitalina bujjanjabi omusango gwennyini mupaatiike ali mu kkomera n'ebbeeyiro ekyamummiddwa tulina oyo eyabonyaabonya obulamu bw'abantu bangi okufa kwabwe nga kwatuukawo mu biragiro byamu mu basajja be bena bye yali akozesa nabaani agabiina ge yali ataddewo ag'abasobya ag'abaani mu poliisi ayina paka leero gy'ali ali bweru ali mu mbuzi ze yeeyagala akola atya kati waliwo abakozi obutali bwenkanya ng'abo kiti bw'ayogera obulumi bw'olaba gye bukola ki gye buva naye omusajja omugezi bw'owulira nga obusungu bulinnye nnyo toyogerera mu tayimu ya busungu obwo kuba bw'oyogera mu busungu busobola okukwamba ne bukwogeza by'otandiyogende kati ebigambo bya Sseekakiti tukize tugaane essaawa ya leero embeera eri mu ggwanga teri atakola ki teri atagimanyi ate embeera nka bagamba bwe weefuula omuzira abazira tebawandiika byafaayo era tebabinyumya kuba abazira bafa mangu anti kati ye Shekishiti tatidde kufa olaba afuna n'obudde n'alumbako ku Jeno Muhoozi kankugamba ebigambo bino twalina omusajja eyannuma ennyo ng'afudde bamuyita Kirumira eyali omusirikale afande Kirumira bwe yalaba embeera bwe yali eri abasajja era omukulu oli gwenjogerako yali akyali mu poliisi n'ayasa bino n'ayasa biri ne bamukangamu ne bamulagasa yonna tukutwala n'atajjaako kigere n'agamba sitya kufa ne bwenfa banziika wano n'agamba oyogera ofa bw'otayogera ofa nedda naye bwe yabyogera n'alemezaamu ne yatuuka ne bwa pulezidenti n'amulaba naki bajja ne bamukuba amasasi bwe bamala okugamukuba ne tumwogerako awo ne basima we yatulaga ne bamuziika takyalina mukisa mulakubaako kyakyusa ku ebyayite bitambula bulungi saate singa yatuula n'afuna strategy n'atakozesa busungu abasajja bano bopalating kuba yali abategere n'afuna enneŋŋanga yaabwe entuufu osanga twandibaye tukyamulina kuba yali agana kujja kwesimbawo kubaka bwa paalamenti ate yali ajja bulya kati ne Sseekakiti nga munaddiini omukulembeze yabadde yeefumiitirizaamu ku bigambo nti naye impact gye nnyina ku society kuba bano balina obusobozi obukusena either obawadde ensonga oba togibala osoboka wadde baagala kukusena bujja ebigambo bwabireeta ng'omuntu amuwadde bulungi ensonga lwaki alina omusena kati nojja ate gwe n'omuwa ensonga akusene impact gy'olina ku society ojja sigalo kyagigirinako nga oli mu basement obanga bakusibye basobola omukola ne bamuteekayo munaddiini nkutidde faaza gwe bajja e Masaka yali musamize yali munaddiini ne bamukwala ne bamusena kati bwe bakuteekayo bano abakupise bagenda kukola ekintu kimu bagenda kugenda bagambe nti Free Sseekakiti bwanateekayo positi ezo wiiki emu nga bakuvaako nga bwe walaba eza Free Muwanga Kivumbi kati osikulolinga nga tolina woogiraba naye omusajja taddanga mu kooti paka leero n'ensonga ya Muwanga Kivumbi analabye ono omwogezi wa poliisi Kituma n'avuddeyo n'agamba nti byo Muwanga Kivumbi tebitubuuzaako ssaawa eno sigemba kulu nnyo neŋŋamba kati sijjanga bakamba naye lwaki ekizibu abapoliisi bo baba ku order bwajja mugaa kintu kyogerako tasobola kyekiriko kye yakoze Jeno Naloyiso bw'ensonga z'abajjeno ate mmwe temulina kuzimanya naye neerabira bajjeno bali mu nsonga z'omuntu wa bulijjo atali musirikale ate nga be batulumbe be bakutte omuntu wa bulijjo atali musirikale kyova abantu ba bulijjo bababuuza ku nsonga z'omuntu wa bulijjo waabwe ono gwe baakwata mu nkwata etategeerekese kati ng'anva ku Sseekakiti nze ng'amba Sseeka wange tumwagala nnyo ebigambo bye birungi naye ndowooza bibe weero calculated
byonna byayogera ebisinga bituufu naye ekintu kyesikkaanya nakyo mu nsi eno gye tulimu bwe tuba tunoonya nsi ya demokolasiya ensi erimu demokolasi era ffe gwe tuyaayaanira n'enfuga ey'amateeka abantu kyetuyita freedom of speech freedom of association gundi freedom of worship n'ebirala nti nga bw'oba n'eddembe lyo mmoze n'ogenda n'osaba ne tugamba n'oliseeka alina eddembe lyo kugenda okusaala n'omusamiza alina eddembe ly'okugenda n'asinza bajjajjaabe lyeryo eddembe ly'okusinza ne tugamba eryo nga liteereddwawo ne tusaba konstitution ne tuwa eddembe ly'okwogera eddembe ly'okwogera n'oyogera ebikuluma byogere naye ate nga ono tebimukosa okitegeera kati eddembe lye ery'okugesa zino liri limited waliwo libaako limiti mu mateeka naye saa zino liri limited even nga tonnatuuka na mu mateeka wegandikkomezza kati seeka kiti ebyo abyefumiintirizeeko nnyo nti ensi gye twagala erimu eddembe negye gavumenti yandize nga abantu balina eddembe omuntu wattibwa musaavunaanibwa nga yooyo abantu bajja kuba n'eddembe omuntu okwegatta waayagala ngamba mukyakkiririzaamu nti abantu bajja kuba n'eddembe obadde otegedde nedda ssimu abantu bajja kuba n'eddembe ayagala okuwagira gavumenti eno moze bannaayo ayagala okuwagira gavumenti eno ajja kuba n'eddembe agiwagira kuba ye demokolasi gwe twagala ayagala okuwagira gavumenti eno ajja giwagira naye n'atagiwagira ajja kuba alina mumati zoona agiwagira ng'amuwa nsonga si kukola statement emukkakkanya tolikyusa muntu ng'osoose mulaga nti tategeera omuntu osooka omulaga nti tategeera kasi omuntu osooka omukkakkanya tebakulimba nti ogenda mulaga kyolika kibayingi ekimu ku kyagoba abantu bangi ku kibiina kya nuupu naddala abantu ba intellectuals n'abalala nsonga ya kukkakkanya abaana bwe bajjanga nga bavuma buvumi omuntu n'asooka bwe yavumwanga ng'agamba bano sobola kukola kanso matovu nina ekibuuzo saawa eno nga woobiraba kibiina ki ekirina abavumi abasinga kazibe kapo namulabye ng'ateekola emiteeko eŋŋamba engeri gye muli mu nsonga ze muli bantu mwogera bigambo kuba muyina engeri gye mukubaganyamu ebirowoozo yanjawulo ye ng'agambe naaleemu eno mu kulootinga ekulengera eno eringa Madrid ekulengera mu Ipswich town ng'envuma gy'ovuma nnungi negagyangu bukati saawa eno naaleemu eyina abavumi muganda wange era nayo n'otandikira ano vuma bakukansa kati Ramasi ya Academy ya Barcelona evuddemu abasaasaanya omupiira bangi kati nuupu ye Ramasi ya y'okuvuma wano naye bano baguzi era bonna abavumi be tulina bafubutusaawo full figure yavaawo nuupu ani omulala omuvumi w'enaaleemu bajjo naye yali muvumi ng'awekola bajjo era naye yali abisuulasuulawo naye yali atakitibwa Rama yaliwa ne Rama era yali eno naye yasooka kubaako eno ku nuupu n'amala nadda ku fangoni kati n'amala nadda sayidi eno ezekaza bano baguzi okitegedde bano bagula naye Ramasi ya Academy ey'okuvuma eri muki eri mu nuupu kaakati kyosobola okutuyamba okutta omutindo gw'abano abagula abatalenti ennungi talenti gittire wano mu Ramasi ya Academy atandika ng'omutemako amagulu kati mukulu wange Kazibwe Kapo Ramasi ya Academy eri wano muki mu nuupu we bagula era erina abataliiko muwendo bammesi baamu kibiina kyange ng'okiwadde nnyo anti nze nkuwa fakisi mulimu bammesi baamu kibiina kyange okigizze nnyo bammesi b'omu nuupu mu kusaasaanya okuvuma mwebali ng'omuvubuka w'e South Africa aliwa ali awo era adde ayambalidde pasa lw'omushana ali awo abeera mu kamotoka kali awo mwatuule omwo n'akasuka oyo muvumi mulungi waliwo n'omuwala gwe baasibako ku bebekulu oyo naye muvumi mulungi ali abo bakusaasaanya akuvuma nga takuyinaako nsonga naye nze gwe nkakasa omuvumi bonna abakwata zaate nva ku Mama Flower buli wamulabako bwati ng'avuma n'enzikakkana toyinza kukakkana nakugamba ekibi tekijjaawo kibi bwe yakuvumyeko tannanvuma lwa nsonga ayinza okuba talina nsonga envuma naye lwaki
nze lwaki ekibi nkigoba olunaku lwanaafuna ensonga nja kumusanga nanga nyambadde ate nga sina gwe nali nvumye kati ekyo tetukyagala kyova olaba lamansi eno mwagala jijjawo evujjirira esooke yo bwena omutindo gwayo wegunaagwa ogw'okuvuma bano abagula agenda kuba tebakyafuna egundi ejja kutereera kati mukulu wange kazibu ekapo birwotulaba omala okwogera ebyo ng'ogamba naye tulina lamansi ya munuupu envumi kubanga bonna bali kuluutingiddwa kuvaawo naye yeyina n'abayimbya nti andikingisa kikyakola kyeyakola munywanyiwo alina kano keyasooka oyimba yeetise omuko omukalungu omuto omukalu temuli magezi kati yakakyusizza yeetise omuto omugezi ng'ate omutwe gulimu amagezi ng'amaze okugula tebo yamusuubiza ogigula naye waatagigula munyago otagula tebo oluyimba kingisa yalumaze agenda kuvuma kati waba taziina zeewole kati kingisa musajja wange muyimbi